okitegeera akawulidde ba kati ngenda kugamba abantu muleke ganti muli Buganda wokka mugende museetuleko bigere mugaziye ekisaawe president ajja tuukayo buli wamu agenda tuukayo ne mu West mugende eyo okitegedde bulungi nnyo naye n'osanga abasajja batano bali mu kifo kimu bakana ekifo kimu ate mugenda okuva mu November independent bajje batutawaanye okitegedde omuliro ogugenda kuleka saagala kulwisa njala mukama akunkuumire ne bakomredi bonna ekirala nga nfundikira njagala tusabire nnyo omukulembeze w'eggwanga lw'ojja ku live kuno ofunangayo musajja n'omukazi ne basabira president kyengedde okusiba atuwe essaala wano ndeka sirwa njagala okitandika bw'obanga ozza ofuna omuntu asabira president amiina nnyo baba byayiseemu teri munnabyabufuzi yayise mu bintu Kyagulanyi byayiseemu taliyo lwaki Museveni okuva mu gyenkaaga bakozesa propaganda ne blackmail muganda wange badde tosobola kusurvivinga bintu bya Museveni ebyo ng'omusajja atula ku TV n'amatama agamugezi gali mu yeast ayambadde ettaayi n'olubuto lumulinga entumu najja n'asala omugambo n'ateka n'oseka oyina nikompeera abantu baabo ate munaye balina kye bafaanaganya bagezza amatama bazimbulukuze oba balya pooka na bbiya muganda wange bizibu ke bayita akasajja tekabafuukidde empande abasajja bazimbulukuze bonna badde golowooza sipiika yaliko sipiika Kadaga okuvayo gamba mumuteeka muti okulonda nga temulina series muwandiisa muntu mu kyapa mwategeka kwaki bakimanyi nabo bakooye bali mu ssaawa gwe ovanga akasajja omaye edda ku ssomero kabajuzenako akaboozi ku ssomero edda mu byalo bwe twabeeranga ku ssomero wabeeranga obusajja obuvubuka obukwepikirapikira nze gwe nkukuba tomanyiira kati mu kyalo tetwategananga muumi agamba nti muntaasi oyo taddamu kumanyiira kati wetwogerera essaawa zino dali muwoza muntaasi naye nga akasajja ke baanyooma ke baayita sika politician just musician oba artist one its own record Uganda yakafuga emyaka 60 ginzijukize mugoba omutoge gukola nnyo akaliwako badde ogamba Uganda yakafuga emyaka emeka 60 tuyingidde 65 tuli mu 5 tetunayingira 6 ne UPC egamba nti eyina ekitebe its on record ekizimbe ekyamini yakimaliriza era bagenda mu mateeka ekizimbe kyesu kya UPC it's a public property gwe mwayita artist azimbye edikota alina essomero ly'obufuzi akyusiza eby'obufuzi aleese buli kimu ekyetaagisa mu myaka 4 n'emyezi 3 ng'ekibiina kibadde mu buyinza emyaka 4 tekirina edikota munaye tekirina n'ekyaddondawo bagamba bapangisa bupangisa nga ssente Amama Mbabazi yali obuwumbi oba bwali buwumbi n'abukwata bwonna n'abulya n'abusaanyaawo ovanga ku kibiina nga tekirina candidate gwe kisubira tuno gwe kigenda okusiba right now in fact baba kajirinka 30 years was I think ng'oyagala okukakasa nti omusajja w'amaanyi Museveni adde bali nga tebagenda kabba batuwejje no bigodo ku TV y'eggwanga atulina Kyagulanyi bwe batajjaako masanyalaze nakuba president amasasi nva mu nsi eno bigodo ate atuuse pepe emiliyani ate Kyagulanyi emiliyani kitaawe yennyini olaba batuzza wali buli kimu kibeere kwalaali olaba bakitawana
Kitaawe tasobola kuwulira nkunnyonnyola kitaawe takyasobola kuswala yakoowa okuswala oyagambidde mwanzibye abaganda muri abashuma kati atadde kuno okumeza mukuba emiggo girira yivu naawe tasobola batuleetera Geno Bigodo nga talina wawandiisa ekigambo nakimu aleete engalabi ku mmeeza ne Kyagulanyi owulire mu public debate. Abantu akaliro katweddeko mukama kume bae age kamba kula ate Fred avako eyongera sisobola kweyongerayo baba Fred avako kuno siyinza kweyongerayo banaye kamba sibule kabatwe nange sigazaako kabadde katonotono banaye mbebaza nnyo baganda bafe babaddeko kuno mwenna mwebalire ddala bamuyita baba Fred omuwe ebimuli bye emundu agitokosezza twamusangawo wano ne tukwatiza wamu era ne tusigala nga tutambula. Salutations to you. Nja beebaza nnyo baganda bange abampayo ku kaddata. Abantu abali ku kifo kya MOP nga musukka bataano mugendeeko ebusoga ewale watali bantu baffe mugende mwesimba president ajja ntuko mugenda funa akalulu kino kipya nze nkibagambe kitandikidde wano. Ate nekiraba baba Fred omanyi bagamba muntu ffe tulina constitutional right okugenda n'okyusa woolondera ne bakulondera. waliwo mwenda mbuyisi nga talina muntu agyesimbyeko mugende mukyusa ebifo president agenda kujja bakubire campaign kikola. Baba Fred n'ekirala omanyi naye omuntu oba olaba nti badde ku council L5 ng'olaba ddala okyasobola obuli awo bannaye tuvaawo agenda lulunkanira kyemuppi etwa Fred nakyo tukiyiseewo baganda baffe balemekyo ekyo sooka okireke muganda wange tokaniranga jji ng'ate ng'ebiikawo eri ebiika ejji kwata enkoko ennene edduka nayo amagye ejja kuwa mangi. Bano muli ku kifo kimu ba MP bataano ba MP tumbi bataano mugende mu bitundu ebirala by'eggwanga Museveni gyayitawo unopposed president yakujja bajja bakubira campaign mugenda funa obululu mugaziye ekisaawe begabanye tujja tambula tubakolere ku campaign mugaziye ekisaawe president ajja basangayo. Naye n'olaba abantu bataano baagala kifo kyabwe. Ono mwannyinaze Leila Kalanzi todduka toyambo. Leila Kalanzi olina potential esobola okwesimba ewantu vaayo ebitabo birina. Leila Kalanzi olina potential esobola okwesimba awantu teweetaaga na capital mulina mu mutwe gwo. Okitegeera? Kati ngenda gamba abantu muleke ganti muli Buganda wokka mugende museetuleko bigere mugaziye ekisaawe. President ajja tuukayo buli wama agenda tuukayo. Ne mu West mugende eyo. Okitegedde bulungi nnyo. Nino osanga abasajja bataano bali mu kifo kimu bakane ekifo kimu. Ate mugenda okuva mu November independent bajja batutawaanye. Okitegedde? Omuli ogugenda kuleka saagala kulwisa njala mukama akunkuumire ne bakomredi bonna ekirala nga nfundikira. Njagala tusabire nnyo omukulembeze w'eggwanga lw'ojja ku live kuno ofunangayo musajja n'omukazi ne basabira president. Kyengedde okusa. Atuwe saala wano. Njagala okitandika bw'obanga ozza ofuna omuntu asabira president. Amina nnyo baba. Byayiseemu teri munnabyabufuzi yayise mu bintu Kyagulanyi byayiseemu. Taliyo. Lwaki? Museveni okuva mu gyenkaaga bakozesa propaganda ne blackmail. Muganda wange badde tosobola kusurvivinga bintu bya Museveni ebyo.